Essuula y'e13. Mu mwaka ogw'amakumi ogwa Yowaasi mutabani wa Akaziya kabaka wa Yuda, Yekoyakaazi mutabani wa Yeeku n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaliya n'afugira emyaka 17. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, n'agoberera ebibi bya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri, teyabivaamu. Obusungu bwa Mukama ne bubuubuukira Isirayiri, n'abagabula mu mukono gwa Kazayeeri kabaka w'e Busuuli ne mu mukono gwa Benikadadi mutabani wa Kazayeeri ennaku zonna. Awo Yekoyakaazi n'amwegayirira Mukama n'amuwulira, kubanga yalaba okujoogebwa kwa Isirayiri kabaka w'e Busuuli bwe yabajooga. Awo Mukama n'awa Isirayiri omulokozi n'okuva ne bava wansi w'omukono gw'Abasuuli. Abaana ba Isirayiri ne babeera mu weema zaabwe ng'olubereberye, naye ne batava mu bibi by'ennyumba ya Yerobowaamu bye yayonoonyesa Isirayiri, naye ne batambulira omwo. Ne Baasera ne basigala mu Samaliya, kubanga teyalekera Yekoyakaazi ku bantu, wabula abasajja abeebagala embalaasi 50 n'amagaali 10 n'abatambula n'ebigere 10, kubanga kabaka w'e Busuuli yabazikiriza n'abafuula ng'enfuufu ey'omu gguuliro. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yekoyakaazi ne byonna bye yakola n'amaanyi ge tebyawandiikwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Yekoyakaazi ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe ne bamuziika mu Samaliya. Yowaasi mutabani we n'afuga mu kifo kye. Mu mwaka ogw'amakumi 37 ogwa Yowaasi kabaka wa Yuda, Yekoyaasi mutabani wa Yekoyakaazi n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaliya, n'afugira emyaka 16. N'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi, teyava mu bibi byonna ebya Yerobowaamu mutabani wa Nebati bye yayonoonyesa Isirayiri, naye n'atambulira omwo. Era ebikolwa ebirala byonna ebya Yowaasi ne byonna bye yakola n'amaanyi ge yalwanyisa ne Amaziya kabaka wa Yuda tebyawandiikibwa mu kitabo eky'ebyomu mirembe gya bassekabaka ba Isirayiri. Yowaasi ne yeebakira wamu ne bajjajjaabe, Yerobowaamu n'atuula ku ntebe ye. Yowaasi n'aziikirwa mu Samaliya wamu ne bassekabaka ba Isirayiri. Awo Erisa yali alwadde endwadde ye eyamutta. Yowaasi kabaka wa Isirayiri n'aserengeta gy'ali, n'amukaabira amaziga n'ayogera nti, "Kitange, kitange, amagaali ga Isirayiri n'abasajja be abeebagala embalaasi." Erisa n'amugamba nti, "Ddira omutego n'obusaale." N'addira omutego n'obusaale. N'agamba kabaka wa Isirayiri nti, "Teeka omukono gwo ku mutego." N'aguteekako omukono. Erisa n'ateeka emikono gye ku mikono gya kabaka, n'ayogera nti, "Ggulawo eddirisa ery'ebuvanjuba." N'aliggulawo. Awo Erisa n'ayogera nti, "Lasa." N'alasa. N'ayogera nti, "Akasaale ka Mukama ak'obulokozi, ke kasaale ak'obulokozi eri Obusuuli, kubanga olikuba Abasuuli mu Afeki okutuusa lw'olibamalawo." N'ayogera nti, "Ddira obusaale." N'abuddira. N'agamba kabaka wa Isirayiri nti, "Kuba ku ttaka." N'akuba emirundi 3 n'alekeraawo. Omusajja wa Katonda n'amusunguwalya n'ayogera nti, "Wandikubye emirundi 5 oba 6, kale wandikubye Obusuuli okutuusa lwe wandibuzikirizza, naye kaakano olikuba Obusuuli emirundi 3 gyokka." Awo Erisa n'afa ne bamuziika, era ebibiina by'Abamowaabu ne bazindanga ensi omwaka bwe gwayingiranga. Awo olwatuuka bwe baali nga baziika omusajja, kale laba ne balaba ekibiina, ne basuula omusajja mu ntaana ya Erisa. Awo omusajja nga kyajja akome ku magumba ga Erisa n'alamuka n'ayimirira n'ebigere. Kazayeeri kabaka w'e Busuuli n'ajoogera Isirayiri emirembe gyonna egya Yekoyakaazi, naye Mukama n'abakwatirwa ekisa, n'abasaasira n'assaayo omwoyo eri bo olw'endagaano ye gye yalagaana ne Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, n'atayagala kubazikiriza wadde okubagoba mu maaso ge mu biro ebyo. Awo Kazayeeri kabaka w'e Busuuli n'afa. Benikadadi mutabani we n'afuga mu kifo kye. Awo Yekoyaasi mutabani wa Yekoyakaazi n'ajja nate mu mukono gwa Benikadadi mutabani wa Kazayeeri ebibuga bye yali aggye mu mukono gwa Yekoyakaazi kitaawe ng'alwana. Yowaasi n'amukuba emirundi 3 n'akomyawo ebibuga bya Isirayiri.